Basanga we bagamba nti atalina ssente tafumita lindaazi ate munango n'alifumita n'alisasuza ki? Omugagga Hamisi Kiggundu yatulagiddeko bwereere munnange n'aleka abantu nga boogera ebikankana naddala abawala baayogedde ebikankana naye nga kikyo yasambaniriza mwena abali naffe akadde nga kano we bali kubanga weekumidde ku NCK TV we bali kubanga oli naffe bali kutambula naffe gigenda gitya olwaleero egya weekend anti mukimanyi nti weekend kuba kucacyanca abasinga obungi bazibeera mu zi birthday parties, baby showers, wedding, introduction era abasinga obungi weekend ebeera ya kubanga abamu banyenyaggali banjole okubanga balya ku kaasi zaabwe zibeekoledde naye nga kyonna kyekiri nkugamba kimu nti mukwana tena subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga leka comment ya erisigadde buterevu tulakkalira nywera mbenga ndukuwa munnange oluvannyuma lw'okubanga twabadde tujaguza idi oba tucelebratinga idi gyevuddeko aneeno lwali lunaku lwakusatu era abantu baasula mu ngatto naye omusajja mukulu Hamisi Kiggundu nannyini ssente eyakolamu nno nakyalina muvuka muto ndemwe n'omukaddiya akyali muvuka muto kye yakola abawala n'apaledinga embooko z'abawala nga zaakabitya nonna abasinga obungi badde tebamanyi nti Hamisi Kiggundu alina abakyala basatu abasinga obungi babadde tebakimanyi nti alina abakyala basatu era nalabye abawala nga bakomplaininga nga bagamba nti bannange nti omusajja kyeva tumulaba bulijjo ng'ayambala white alina ebibyula by'abakazi ebimunyiriza okukyenkanidde awo ne bagamba nti yeffe abaddugavu tunaalagawa mb'oba naffe tukwate mu kizigo bannange abaana bayogedde ebigambo bali ne bagamba nti olufu abaddugavu tugenda kukola ki tugenda kudibira ku luggya nti kubanga Hamisi yatulaze nti ye choice ezize zonna ayagala nnyo abaana bawala abeeru byonna bijujjulu bagambye nti bannange kumbe bulijjo yeetooloola mu baana ba brown be bamukolera yapaledinze abakyala n'abaana baabwe tubadde tetukimanyi bannange nti Hamisi alina abakyala basatu naye nga bonna baakabitya anti bali mu ssente kyekigaana ate nga bonna baana bato biwala bito era ng'oli nakugambye nti Hamisi akyali muvuka muto era abakyala be bonna byana biwala bito byakabitya bannange nakulabidde awo ku mitimbagano bannange abawala beekubidde enduulu abawala ne bagamba bannange katukwate mu kizigo nti oba oli awo naffe anaatulengera naye bano obuweeru bwabwe si bwa kizigo abaana bawala just ndowooza baazaalibwa nga beeru era bonna ba brown ndowooza famire zaabwe bonna ba brown sigamba nti baakwata mu kizigo obanga obweru bw'ekizigo era oba obulaba naye ate bagamba nti munange waliwo abakwata mu kizigo nga kiri ekya ssente si kino kyogamba nti ojja kgenda wali ogula emiscarite okyetimbe kikwokye wano kyokye ne wali nti waliwo bana abagenda ku kizigo nga kiri expensive nga tosobola nakumanya nti omuntu yakwata mu kizigo maybe nga wamulabako ko ng'akyali naye nga wamulabyeko nga just omulabye bulabi nti oyinza obutakitegeera nti yakola ki yakwata mu kizigo nga mwana muwala bad black nga tewalabako bad black owedda nga wakatandika omulaba tosobola kumanya nti ki nti yakwata mu kizigo ye yenna yanaaba n'akola ki n'akitukula ekyamukwata bulungi era method ye gy'akozesa erabika erimu expensive muko abantu abasinga tebagisobola so bayinza okuba bakyala be bonna ng'abamu maybe bakwata mu kizigo ekiri expensive si kino eky'omutwalo gumu ebiri kitegeera so nalabye abaana bawala nga boogera ebikankana ku intaneti awo ne beebuuza nti ye bannange ffe abaddugavu tunaagwawa ffe tujja kufuna abasajja abatwagala oba naffe tukwate mu kizigo tukwate mu kizigo naffe tuwaake abasajja nga ba Hamisi Kiggundu naffe batulengere nakulabidde awo abaana nga beekaabira enduulu ne beerabira nti waliwo n'abaami abaagala aba bbulaaka nga baleka bano abeeru nga yakugamba nti nze bbulaaka nkolera naye abaana beebuziza nti nedda kyabasuseeko okulaba musajja ng'apaledinga emaali ze naye nga bonna nga baaka
baana nga ba brown nga baakabitya nga balinga abanaaba amata naye era ssente weeri ndowooza ebakkiriza kubanga bakola buli kimu kye baagala bazikuwadde abamu banaabanaabe ne beeteekamu ne bakola buli kimu kyekisaanidde. Waliwo abantu bangi waniino mu Uganda nga ekizigo kyabakwata era nga w'omutuukako tosobola kukkiriza maybe nga wamulabakoko ebbanga liri ng'akyali muddugavu naye weebali ng'ekizigo kyamukwata omwana ng'anyirira naye nga kizigo. Naye bagamba nti black is beautiful nti munnange omuntu wa black asigala ali beautiful mu kkala ye. Ekizigo kirina engeri abantu abamu gye kiboolamu naye nga ekyo yabadde emboozi y'abaana bawala ku mimwa nti Hamisi yabalaze nti abeeru beyetanira ne bagamba nti oba naffe tugende twemeta omuzigo naffe twatulakitingeko abasajja nga Hamisi Kigundu naye yayise emboozi yatwolesezza oba yatulaze embooko z'abawala byana bito bijujjulu nze mbadde sikimanyi kubanga waliwo emboozi ezayitinganangako awo nti Hamisi waliwo omuwala ali ku yunivasite muwala mu Kyotala nti yamuzaddemu abalongo era ebyo byembadde ndowooza byembadde nze mmanyi nti oba oliawo yeye nti ye mukyala weeka batugamba nga waliwo omuwala mu Kyotala ali Makerere Hamisi Kigundu yamuzaddemu abalongo bintu weebityo naye kumbe nga yali alina emaali endala kati nno ndowooza ajja kuba ng'abulayo omu yajja kuba ng'abulayo omu aweze abana. Eddiini yaabwe si bwetyo bweragira nti omusajja yenna yeesobola ng'osobola okuba nga oprovidingira famire yo ng'osobola okuba ng'obawa buli kimu kye beetaaga nti oyina right okuba ng'okola ki owasa bagiyita haki so ndowooza abulayo emu aweze ddala abana kubanga buli kimu ayina ssente weeri asobola okubawa buli life yonna gye beetaaga ekyebuuzibwa aday happy be bamanyi. Waliwo okubeerawo bati batugamba nti obudde obusinga mbu kapo ze tulaba wano nga zeeraga mu bantu oba mu public nga balaga nga buli kimu ekitambula bulungi mbu inakyo sense in their private life mbu ebintu biba tebibatambulira bulungi mbu oluusi baba beeraga wano eno mu bantu mu public mbu naye oluvaawo mbu eyo zibeera mbirigo era abamu mbu baba beejussa mbu kapo ennyingi abatera nnyo okweraga muki oba oluusi mu kamera mu public ne balaga nti omukwano buli kimu kitambula bulungi mbu obudde obusinga mu budde bwabwe obw'eddembe oba nti bwebadde eri ebbo nga bali bokka na bokka mbu ebintu biba tebitambula bulungi mbu biba tebitambula bulungi mbu abamu baba babikola kwemalamalako anakulaga kifaananyi kirala mu bantu nti ye gyali ebintu birungi naye mbu in actual sense abamu baba ebintu nga tebibatambulira bulungi naye ate nga kituufu waliwo abamu abavaayo ne bakonfeesinga oluvannyuma nti mu butuufu ebintu byalinga nga byakweyisaako nti naye si bwe kityo bwe kiri so naye tusuubira nti eno mu lubiri lwabwe nti ebintu bitambula bulungi kubanga twabalabye nga bali mu bufaananyi oba ndowooza bwali bwa idi nga mu butuufu balaga nti embeera ekintu kitambula nga bwe baakibala tekintu kitambula nga bwe baakibala era ne batulaga nti mu butuufu buli kimu kiri bulungi nga omusajja nga Hamisi ate lwaki kiba kigaana ssente wali buli kimu bwe kiri naye bagamba nti ssente mbu tegula ssanyu mbu waliwo abazinina mu butuufu nga weeziri naye nga ssanyu tewali mbu n'osanga abantu nga bali awo bali mu mbeera zaabwe ezikyuse naye mbu ng'essanyu eriri awo mbu nga balina essanyu liri eritagambika naye kyekyo kyekiri katubasabire nti buli kimu kisobole okuba nga kibatambulira bulungi era tubasabira ssanyu lyereere na mirembe mu bufumbo bwabwe n'okulabirira omwami bwabwe. Yes, mbagala nnyo mwena bagamba kimu nti gwali atana subscribinga ku channel yaffe that is NCK TV ke kaseera okuba nga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde buterevu amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde sigala naffe tujja kuba nga tukoma mu maaso awo tulina bingi nnyo ebyokukuwa
era nga nkusuubiza nti gwe tuula butuuzi okalire naddala ku weekend ng'eno. Kikulu gwe funa data charginga ssimu yo, tuula butuuzi kalira linda amawulire tujja kuba nga tugakutuusaako. Sigala naffe tovaawo.